naye kati kola mangu waliwo gye mbadde ngenda bampise badde nina appointment gye mbadde ninzeko ekisooka batandika okukola ebintu byabwe nga teri ankubidde so ekibitinga understanding yange otandikira otya okulwanirira omuntu nga toyogedde naye bw'otegere mbu alina kino ekizibu oba takirina you understand so ddala nga Daniella ye I consider her nga family so siwulira how someone who is family nakwata nadda ku social media n'awandika byawandika byonna nga gwe kennyini gwe gwayita family oba gwe ali family nga tanakukubirako amanye embeera eriwo okitegeera because I don't understand oba family issues zibeera solved ku social media sikirabangako ekyo kitegeera so nabasabye kwesonyiwa family yange kwesonyiwa family yange kubanga nawulira bingi nga boogera mbu simanyi waliwo we banterese mbu sisobola kusisinkana family yange naye tebatekinga even time to know the truth about it kubanga nze family yange nali njiraba nga bali Uganda we were talking I was seeing them every day so omuntu okuva eri n'ayogera ekintu ekyo I don't understand information ye waabagijja kubanga nze nga Sandra oba tonfunyeeko information kati endala oba ogijjeewa oba togifunye ne mu bazadde bange oba bba wange oba family ya bba wange kati information oba ogijjeewa kati we baabiraba kyembuzo oba baabiraba waliwo eyankubirako amanye ekituufu kubanga nze navaayo nenkola statement yange gye bagamba mbu bampandikidde oba bankoledde ki waliwo eyakufuna time nankubira nambuza naye eno statement gy'okoze is it you who has made it kubanga nze nakola statement yange n'ekirala Weasel takozesangako social media zange tamanyi na password tamanyi kigenda maaso na social media zange ndowooza ne b'omubuuza waliwo zaatamanyi you understand nakugambye nakola statement oba naawe tewagiraba ddayo ku social media yange ogirabe you understand so point gye ndi ku provinga wano si kukuba oba siki kyensaba Daniella ati ne Maama Ghetto bave mu family issues zange kubanga in the first place they don't really care kubanga if you care so much wandikutte essimu n'onkubira n'omanya ekigenda maaso mu bulamu abaweezo evidence mwezo tickets zaaliwo you understand saagala abantu kunkolerako makulu like mawulire at this very minute naye kennyini akimanyi ebyalimba okitegeera so nze soogerangako ne Salim Sale ekyo kyekisooka so iyo ticket yagimpeerawa Maama Ghetto byagamba if I ever asked for her help it's many years back okitegeera so if she didn't react then kiki ekimuwa right okureactinga kati nga simukubidde nako yes lwaki teyagimalayo lwaki banoonyereza nnyo ku Weasel lwaki tebateekawo nange kye nagamba baawe kwesonyiwa family yange bantwala forcefully how omuntu ali above 18 bamutwala forcefully ewaka how I've given birth to kids my parents have never seen them it was a chance ngende ewaka balaba abaana bange kubanga bonna nabazaala mu covid Jerusalem sale yangulira ticket dinga akozeseza ki nga tayogedde nange ate abantu bakulu bamu tebabateeka mu zino drama Hello? Oba ayogera nga alina facts oba alina facts azibawe mbu eyo ticket baagigula kubanga nze omuntu angulira atya ticket nga tamanyi nga soogera naye you get it yes so ebyo kunze right now ndabanga struggle yaabwe erimu personal interest ebintu byabwe naye nga bakozesa erinnya Sandra ne Weasel no kubanga eyo Maama Ghetto agamba mbu naddukirayo it is in the past si kati okitegeera sinamukubirako kati nga musaba buyambi so oba in the past teyakikola kiki ekimuwa right okikola kati nga simukubiddeyo omujjukiza mbu teyanyamba kati ekyo kyembuuza abakadde bange baakubira Maama Ghetto baakubira Daniella baakubira animwabo baakubira enzera baakubira nze nembanyonyola ekiriwo netukola ebirala okitegeera naye bo nawulira bagamba mbu bankwese bakweka ki omuntu ali above 18 nze azadde n'abaana you understand so nze nsaba busabi in a polite way si bubi ate mbeyanza nnyo konsani
yaabwe towards me naye kati it's high time babiveeko waliwo abawala abalala abanaku abeetaaga obuyambi bakitegeera abatalina ababoogerera but nze Sandra nsobola okweyogerera so I'm kindly pleading with them eyo energy gye batadde ku Sandra bagiteeke mu balala kubanga waliwo abalala abalina ennaku ennyingi ekisooka kye mulina okumanya Weasel taata w'abaana bange so enkolagana erina okubaawo because we have kids together kitegeera so siri mu defending kubanga navuddeyo ne mbasaba nze bave mu family issues zange kubanga in the first place sikubirangako Daniella amusaba kunyambako oba naye bwe yawulira nga biri trendinga ku social media teyafuna eyo time ekubira omuntu gwali mu kwagala okuyamba ekitegeera so which shows me there other interests mu kino ekintu nenvayo nentandika okulwanirira obuzibu bwo nga soogedde naawe kumanya ekituufu ekirimu siyogerangako simusindirikirangako kifaananyi byadadda nnyo simanyi lwaki bakwata ebintu ne babigatagatta it's very way back Weasel naye yabikola mu busungu ng'alowooza birala ebyo twatula ne bitubijjawo nga family ne tumugamba oba olina obusungu kino tekikola weekiti you understand so bo babikomyawo abaana bange babazza mu mawulire buli kaseera no it's enough ndowooza banjogeddeko ekimala for almost is coming to a month so kati tudde ku birala nze Sandra ndi okay abaana bange bali bulungi so ebyo babireke like really nze ekintu singa okunuma sirabamu abantu banwanirira nga teboogera nange kati oba olwanirira ani a personal issue ekyandeese Kigali is to see my family so we bamaliriza ebyo I will let you know about the next move but I'm not here siri wano mbunadduseku it's okay that's her opinion si opinion yange kwanga opinion yange I said I am okay you understand oba Grace it's okay byongera ku mikisa emirala siso abigaana but abere ne opinion ye nange mbere ne yange you understand